Edison Katenkoko yagikuttemu okugenda eri akakiiko k'ebyokulonda ewa Kiso ng'ayagala kamuwandiise nti ye muntu omutuufu ekibiina ki National Unity Platform gwe kyawa Kaadi era n'ebiwandiiko byonna abadde nabyo okulina esitampu y'ekibiina kye. Edison abadde anekaanekanye mu kanzu y'omuleera kyokka alabika nga yanyumidde bwereere kubanga bw'agenze eri akakiiko ategeezeddwa nti ekifo ky'ayagala waliwo munne Eggali Wangolojaazi eyakyewandiisirizaamu olwo bw'atyo n'atunula ebikalu. Kyesimanyi oba yagenze ku NASA n'ajingirira sitampu ya NUP kyesimanyi. Naye akakiiko k'ebyokulonda kansabye nzireyo ku kitebe. Kati omukakafu nti ekibiina ye gwe kyawa Kaadi kyokka yeewuunya Eggali Wangogo yamegga ate okumuyita ku litalaba. Obulumi mbuwulira bungi kale bwe tuba nga tunoonya Uganda empya nga banoonya bifo era ensi egenda balaba. Oluvannyuma afulumya ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wakati mu kusoberwa n'alinnya bodaboda agende ku kitebe kya NUP e Kavule alope yamubbyeko Kaadi lwe ekibiina kisalewo eky'okumukolera kyokka agendedde wakati mu lube lw'ababadde wabweru. Tutegeezeddwa nti ono si ye yekka asoose okubbibwako Kaadi olwaleero mu division y'e Nansana wabula ati ne Reagan Mukisa yabbiddwa Muzamiru Kakooza namuli Agnes yabbye ya kansala wa Nansana West Tubbi n'endala. Omwami Eggali Wangogo yakozesezza obukujjukujju bwonna oba sitampu yagijje ku NASA. Oyo mukulembeze eki agenda okujja asaba akalu nga Kaadi yabbanzibe. Robert Musinguzi ng'atwala ebyokulonda ewa Kiso obuzibu bw'obubbi bwa Kaadi abutadde ku bibiina bye baasaba enkalala okuli amanya gaabwe bawa Kaadi kyokka ne batakikola. Mutuwe lisiti eraga bulungi ani yayitamu mu primaries kubanga tutegedde nti maybe mulimu abalina sitampu endala. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda singa omuntu yenna abbibwako Kaadi ekibiina ne kiwandiikira akakiiko nga kikabuulira ku muntu omutuufu eyaweebwa Kaadi erinnya lyo yasooka okwewandiisa lisazibwamu kyokka nti ekyo kirina okukolebwa mu budde. So bwe tuba tufunye cases ng'ezo abantu abo tubalefaalinga tubagamba muddeyo mupate yammwe mutubuulire ani asaanidde kubeera ku kifo kino. Olwaleero webuzibidde ng'abantu bana be bakakasiddwa nti bagenda kubbinkana ku bwameeya wa division y'e Nansana nga ku bano kuliko Matovu Joseph akwatidde NUP bendera ng'agamba abadde tasobola kuwummula nga byabadde yasakira ekitundu tebinnatuuka. Bwe twagenda e Japan eyo ne bampa byava mu Hayama City ne bampa emmoroka ezikiza omuliro. Ebyo n'ebintu ebirala bingi nnyo tulowooza nti tubadde tugezezaako okubitambuza nga twagala emyaka gino 5 gye gisembayo ku kifo kino tusobola okulaba nga byonna bituukirira. Yo NRM obwesige yabutaddemu Samuel Mugabi era mukakafu nti obuwanguzi bumuli mu 5. Ensonga enkulu ya bantu kulaba nti tukwata ku byenjigiriza ate n'okukwata ku byobulamu. Abalala kuliko Kiyimba Fred era nga yajjidde ku Kaadi ya Democratic Front ne Sali Isaac Keith atalina kibiina kwajjidde wabula nga naye mukakafu nti obuwanguzi yabulina. Ngenda ku making sure enguudo zaffe zino zi feeder roads eziva ku main colons zikolebwa. Nga meya abaddeko nga myezi 6 aba mu Uganda emyezi 6 aba bweru wa ggwanga abantu nga bagala services kati tufunye omuntu omutuufu agenda okuleeta service mu bantu. Henry Lubowanga yatwala ebyokulonda mu DF musanyufu nti newankubadde ekibiina kyabwe ekipya mu byobufuzi kisobodde okusimba abakulembeze ku buli mutendera. Naye nga bwe kiri wano ne mu bitundu ebirala bwe kiri leero olunaku lwa leero lwokka tuyina chairpersons abamagombolola 18 bali mu kwewandiisa. Abalala Abaasunsuddwa buli omu awera nti obuwanguzi bumuli mu 5. Bampaliriza ne bangamba no ate okisobola ate nga nange nsobola okukola ki okubakiikirira kati ndi willing njasobola obbaweereza obulungi. Tugende tulonde Sewanya ne Addison ku lw'ebizibu byaffe eby'ekitundu kyaffe nze mmwe mwenze. Ekintu kimu kye ngenda otandikirako yenkola ya munno mu kabi. Ekyalo kyaffe tekirina tenti butebe masowaani masepiki kyekintu ekisinza okunzijjayo nga kinkwatako. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze.